Meya wa division y'Endejje mu Ssaabagabo Makindye municipality twebaza Katonda olunaku tumaze okulayizibwa. Kino kisanja kyaffe kyakubiri tuli ba NUP. Council yaffe eri mixed erimu ebibiina ebyenjawulo. Tulonze speaker olunaku olwaleero nga wa NUP nga ne deputy speaker wa NUP ne tulonda ne vice chairperson amyuka nga ne wa NUP. Obukiiko bula tujja kubeera nga tubulonda mu mwezi ogwa August mu preceding councils. Okusookera ddala twebaza abantu ba Ndejje wamu omuli emiruka gyaffe ogw'Endejje Mutungo ne Seguku olw'okuba nti bateekamu obwesiga buno obw'amaanyi ne batukomyawo wano eno. Division yaffe bingi bibadde etuuseeko bye tukkiriza nti bwe tugenda okubeera nga tutandikirako. Ekyokulabirako wano wennyini we tuli twasobola okugula ekifo kino ne tuzimba ekizimbe kino kimulaba kigenda kuba kya myaliriro 3 we tuli tetukyali mbupangisa era nga ekisanja kino ekyokubiri bwe tutandikira. Ekintu ekyokubiri tuzze okubeera nga twongera amaanyi mu byobulamu. Mujjukire tubadde nga n'ensiisa zaffe ez'ebyobulamu nga tuteekateeka ng'abantu bajjanjaba endwadde ezibuna omuli obbagabira amannya amazungu ag'emu maaso ze tuyita removal partial dentures, mubeeramu scan eri abakyala ab'embuto okola obstetric analysis, mubeeramu kebera kansa bw'omwagwa n'abaana mu bakyala n'abaami nga bakebera prostate, mubeeramu okujjanjaba endwadde ezibuna. Ebintu ebyo byonna services ziba za bwereere era ekisanja kino tugenda kubeera nga tukyongeramu nnyo amaanyi. Ekirala nti tubadde nga ne ba village health teams abasawo baffe ab'oku byalo naye nga tebafiibwako mu bintu bingi. Ekisanja kino twagadde okubeera nga abantu bano eno tukwatagana nabo tubeere nga tubazzaamu amaanyi tubeere nga tusobola okutrackinga endwadde eziruma abantu baffe nga zikyali. Endwadde eziruma abaana bato muli ebiddukano, emisujja n'ebintu ebifaanaganako ebyo. Right now tuli mu era ya Ebola nga tukkiriza nti bannayuganda ffenna tulina okubeera nga twetangira ekirwadde ekyo wakati mu butakwata nnyo mu ngalo, mu kunaaba mu ngalo n'okubeera nga tu preventinga overcrowding okubeera mu mujjuzo omuyitirivu. Tulina enteekateeka erwanyisa kasasiro afumbekedde mu municipality eno. Ekisanja ekiwedde divisions eno ze ziyola kasasiro mu mateeka ga Local Government Act naye nga balina okukozesa ssente eziva mu musolo oguyitibwa ogwa property tax, gwe musolo ogugibwa ku bizimbe ebya business omuli amaduuka, amasomero, amalwaliro n'ebintu ebirala. Division eno ekuŋŋaanya omusolo ogusoba mu buwumbi obubiri buli mwaka ogwa property tax ogwo. Etteeka ligamba nti ssente ziddengayo ku magombolola ziyole kasasiro, zirime enguudo ez'ettaka, zirime emyala era nga obuvunaanyizibwa bwa divisions. Kyannaku kyakusabibwa ky'amaanyi nti tumazeeko emyaka 5 nga municipality ya Ssaabagabo Makindye yafuuka nampulira zibi ku musolo ogwo ng'egukuŋŋaanya naye nga tegwiza wansi kukolera bantu. Tulina essuubi kubanga era likyali ssuubi mu bukulembeze bwa municipality buno obupya nti oba oliawo muzimu ku engagement zetubaddenga nabo kwekomyawo ssente zino eza property tax abayiba omusolo babire nga baganyirwa nga tubaggirewo kasasiro, tubagulidde ekifo kasasiro tumuteeka, tubagulire emmotoka za kasasiro ku procurement okuva mu bibiina ebyenjawulo oba kampani ez'enjawulo ebweru w'eggwanga. Then n'ekirala nga tufuula municipality eno okubanga kasasiro ono tugula mugule ku bantu. Ffe ng'abakulembeze tulina okuteekawo embeera nga abantu bwe baba bakuŋŋaanyiza kasasiro tujja bawanga ebintu ebikozesebwa mu kusegregatinga kasasiro ono bazibayita bins eza collection. Ebivunda nga tubiteeka byokka n'ebya plastic nga babiteeka byokka nga kasasiro yagenda kubeera wa bbeeyi tugenda mugulanga ku bantu baffe. Then nga tulina treatment center esobola okurecyclinga products eziva mu kasasiro ono ebimu bidde mu nnimiro zaffe nga manyuwa ebirala bikozesebwa okubeera nga bifulumya amasannyalaze ag'enjawulo nga tetuloba kasasiro nga kizibu naye ng'ebina tubisuubira obikola mu ssente zino eza property tax. Property tax banne yalima enguudo. Buli luguudo lw'olaba olugenda ku main road nga lutwala abantu mu mayumba gaabwe nguudo za divisions. Naye ekisanja kiri kyonna tukimaze nga tetufuna property tax alima nguudo, tetufuna Uganda Road Fund alina kubeera ng'alima enguudo. So tulina essuubi nti mulundi guno eno bagenda kubanga batuwa ssente zitwa Uganda Road Fund kubanga ze zirima enguudo. Tetwagala abantu baffe after here batandike tugamba nti meya twakulonda totumidde enguudo. Ssente ezirima enguudo bazita za Uganda Road Fund, ssente ezirima enguudo ze za property tax, ssente zikontrolingibwa municipality eno zikwata ezize ku divisions zino eza wansi omuli ey'Endejje, ey'Ebunnamwaya, ey'Emasajja. Bwe banaaba tuwadde ssente ezira tugenda kuyita bannamawulire tubategeeze tuluvannyuma lw'emyaka 5 municipality ya Ssaabagabo ekomezaawo ssente zibeere nga zikolera abantu. Era banaaba tebakikozera tujja kuyita bannamawulire tubabuulire nti bannaawe batuzeeyo mu nsiko
paka nga abantu babirizinze ssente kubanga ssente zammwe abantu bajjamu omusolo mungi ali sigino kuberanga gubayambako. Omusabagaba ekisembero ddala tulina ekizibu ky'okudeveloping enguudo ze tulina. Mu kisanja kino tubadde n'enguudo nnyingi, abantu batuwa ettaka lyabwe ku bwereere. Tulina program eya World Bank nga World Bank ekola developments mu bibuga ebirinaanye Kampala, omuli ekibuga ky'Entebbe, Ssaabagabo, Makindye, omuli ekibuga ky'e Mukono, omuli Kira, omuli Nansana. Naye ng'abantu bacontributing ebitundu 7 ku 10 mu developments ezo nga bawa ettaka lyabwe nga tebabaliiridde. Then World Bank nebeera nga ewola Uganda ssente zirina okulima enguudo, omuli oluguudo lw'omu Kibutikalo tunaatera okumaliriza, omuli oluguudo lw'oku Masitoowa paka Kanaaba, omuli oluguudo lw'e Kanaaba paka Zirannumbu, omuli oluguudo lw'e Kanaaba paka Mulunnya, n'enguudo endala nnyingi nnyo. Era twatandise okulima omwala ogubadde gusinga okutusumbuwawo ku Batabata nga guyisa amazzi ku luguudo lw'Entebbe nga guyitibwa Kaliddubi, guvira ddala eri ku mugga Mayanja ne guyiwa paka mu Lake Victoria. Era omwala ogwo nagwo guli ku programu ya World Bank. Tebakompensatinga ttaka wabula basasula ekyo kye baba boonoonye. Ekyokulabirako singa omuntu asesetulako ennyumba ye okuwaako meters ezimu n'abeera ng'aziwa municipality eno, balina okuzzaawo ekyo ekimenyeddwa, basobola okuzimbira ekikomera kyo, balina okuzzaawo ennyumba yo, naye tebaliirira ttaka. Kati saawa eno tubadde n'ekizibu ng'abantu bagamba trade order, tubadde n'ekizibu ng'abantu bagamba muli mu ntobazi. Factors ezo nga zikyatawaanya abantu ba Ssaabagabo wakati kusoomooza kwa manyi erifa abakulembeze naddala bakutte manto saawa eno ti bantu be bamu abadde bajja nga batuwa ettaka, saawa eno twabagobye ku makubo nga tuyita mu kye bayita trade order. Ate nga trade order teyaffectinga muntu okuggyako ng'omulimu gwogwo gwakola guli mu layini n'ebyo ebikkiriziddwa ab'obuyinza oba nga municipality. So tusaba gavumenti okubeera ng'ekwataganira wamu n'abakulembeze ffe abantu abalondeddwa, wabeerawo okuwuliziganya n'abantu bano bannannyini bibanja, kubanga bwe tuba tulugunya nga twekweka mu kye bayita trade order nga tubagoba mu bali mu road reserve ku ttaka ly'ettasasula, kyandikaluubiriza projects z'emmaaso ng'okulima enguudo n'ebirala gye balina okutuwa ettaka ly'obwereere nga bagamba we nabawo ettaka lyange mugenda kusemberera amaka gange mwenkolera, wajja kuyitayo emyaka 3 mukomewo nga munneefuulidde nga mugamba nti oli mu road reserve vaawo. So tusaba wabeerewo okuwuliziganya wakati w'abantu bakama baffe abayiba omusolo n'enkulaakulana gye twagala okubeera nga tutuukako nga division yaffe ey'Endejje oba municipality oba Uganda ey'awamu. Ate ne mmalako emyaka 5 egyasooka nga sitagadde, nga tebantuteeko mu kkooti, nga teri mmotoka n'emu gye banonye ku crane, ekyo mukikubereko mu ngalo bannange. N'olwekyo njagala kwebaza Katonda olw'ekyo, era njagala kulisa abo bonna abaayita mu buzibu bwonna bwe twalimu akalulu. Mazima lwali lutalo naye Katonda n'atusaasira ne tuyitawo, n'olwekyo Mukama waffe yeebazibwe. Njagala kwebaza abakulembeze b'Amakindye Ssaabagabo, ekisooka nga neebaza Town Clerk olw'okubanga Ssaabagabo yanjawulo nnyo ku bitundu ebirala. Ekyokulabirako twalaba trade order implementation ng'ebitundu ebirala bingi bali mu kumenya bizimbe by'abantu. Ssaabagabo ye constituency yokka abantu gye beetereeza nga teri kimotoka kibatereezezza. Ekyo tukibireko mu ngalo bannange. Ebitundu bingi abantu baleeta bitrakita ne bamenya abantu ne bakaaba amaziga. Trade order tekitegeeza kumenya abantu wabula kitegeeza kutereeza abantu. Nti Ssaabagabo yakozesa mumwa neyogera n'abantu, abantu ne beetereeza bokka. Single Town Clerk njagala kuwa credit olw'ekyo. Ekyokubiri, njagala kwebaza Katonda olwa omwala ogugenda okutandika ogwa Kaliddubi, nti ekizibu kya Ssaabagabo ekisinga obukulu ebadde drainage. Era mujjukira nti twafunako petrol station eyagwa, era ne beebuuza lwaki ebizimbe bigwa nnyo. Nasitula akakiiko ka infrastructure ne nkaleeta mu constituency
ab'Olubugumu mwatulaba, ab'Masajja mwatulaba, ne ku Batabata mwatulaba, naleeta costa 2 eza infrastructure. Bagenda okulaba eddwaliro eriri ku Batabata nga abantu beetaaga lyato okuyingira eddwaliro olw'amataba. Era ssente ne baddayo ne bakkiriza nti World Bank egenda kusinga kusoosowaza Ssaabagabo okusinga constituencies endala nga tuli bubi nnyo. Era twaweebwa enguudo nnyingi, era kwe kuli ebibala by'oluguudo olwo n'enguudo endala, era ne tuweebwa n'omwala gwa Kaliddubi okukolebwa. Njagala kwebaza Katonda nti omwezi guno gwennyini ogwa May twasobodde okulonkinga okuzimba omwala. Naye abakulembeze njagala kuba ku brief history nti ssente zino zajja mabegako era singa tulina we tutuuse, naye ensonga lwaki omwala gwasikattira nti municipality yagatta omwala n'eguteekamu NEMA. Nzikiriza abantu 99 ku 100 mu Ssaabagabo baaniriza omwala gukolebwe, kubanga amataba tegagenda kuyingira mu mayumba gaabwe, amazzi tegenda kuyingira mu mayumba gaabwe, era ne plots z'abalandlords zigenda kweyongera value. Naye bakireeta bubi nga bagamba nti muli mu lutobazi musenguke. Ate jjukira mu lutobazi tebazimbamu concrete. Kati program nefa, abantu ne bagoba program, era program nesikattira. Nenjagala, I want to make it categorically clear nti programu zino za njawulo, era nze ndi mabega wa kuzimba Kaliddubi 100 ku 100 ebya NEMA sibimanyi. Mumpulidde bulungi bannange. N'olwekyo ekintu kya NEMA ekisooka bw'oba oyogera ku lutobazi ensonga ziri 2 nti bwe gye tuva eno Erubowa awamu ne Nyanama ng'otambula n'oyita mu Lufuka n'ojja ku Batabata n'ojja mu Kakisangaani n'Eggangu, awo wonna tewali lutobazi. Tewali lutobazi. Ekyokubiri eri gye boogera olutobazi nga gye balugamba wansi wa Kiwunya, Kaazi ne Kaliddubi, balugazeetinze 2023. Naye nga basanzeewo abantu. Kati kiba kitegeeza nti omuntu bw'oba omusanzeewo kiyinza otuleetera ate okwetaagisa compensation kubanga abantu basanzeewo. Ekyo kimu. Ekyokubiri, abantu balina videos ng'omugagga w'emitala eri ku ewasudiirwa eri nga bayiwa ettaka amazzi nga bagasindika e Kaluddubi, nga bagasindika eno wa Ebuggu. Kati kubanga bano bali below the sea level, amazzi gaba gatambula gadda mu nnimiro zaabwe. Era bw'ofuna abataka basemukasa abasajja abakulu bajja kugamba nti awaali ennimiro zaabwe kati weewali ekitoogo, naye eri omugagga ayiwa amazzi ne bagasindika eno mu bantu. Ne kiba nga olutobazi oluli awo luli man-made. Abantu bano tebabadde mu lutobazi mabega nti balwencroachinga, naye olutobazi lwe lugenze lubalya. Singa babadde mu gazeeti yasooka ey'ensonga ebadde endala, naye abantu bano babatadde mu gazeeti ya 2023 ate nga tebakasendawo. Era kyova olaba baali baleese okujja okubamenya mu mwaka oguwedde, era nakola ekisoboka kyonna bamenyako bawali kumbwa ne tusobola okuyimiriza. Nagenda ku ofiisi za NEMA nenjogera ne mukulu akankwasa ne bayimiriza. N'olwekyo nsaba municipality nti tuvuge programu yaffe ya mwala, tutambuze omwala gwaffe kigende mu byawandiikibwa. Mu kisanja kya Tawuni Kiraka ne Sserukenya twagoba amataba mu Ssaabagabo. Kampuni engalo ez'amaanyi. Mukibira bannange. N'olwekyo saagala tukolenga bali abaafuna ssente za World Bank ne babiteekamu NEMA, programu n'ebalema n'ekola ki? N'eyimirira. Kale mu kisanja kya Meya ne MP ne Tawuni Kiraka. Muntegedde bulungi. N'olwekyo kino kyembasaba tukole ekisoboka kyonna okulaba nga tutambulira wamu, okulaba nga project zonna zigenda mu maaso. Njagala kwebaza chairman wa Ndejje Division Sonko Suffolk olw'ekitebe kino.
webale nnyo weebalire ddala kubanga olaba wala era weebale kulaba nga waleka ebirala n'osalawo taase ssente y'omiwa omusono gy'obadde opangisa eri tufune ekitebe. Amazima amatuufu Ssaabagabo egenda kubeera mekka. Era njagala mukimanye era njagala bajjukiza nti bwe nafuuka MP mu kisanja kyange ekyasooka nakola kye bayita monitoring and evaluation n'enkizuula nga tufiirwa abantu bangi ku municipality wali ku ddwaliro olw'ensonga jjaamu mungi ku Ntebe Road nga tewali ambulance n'emu. Ne ndeeta ambulance eyasooka neebaza management nti yakolaganako nyina driver wange era abafa ne bakendeera. Bwe naddayo ne baŋŋamba ekizibu kyali kya bitanda ne ŋŋenda njiwa ebitanda nateeka ambulance 3 nga zijjudde ebitanda kati n'omujjanjabi asula waggulu. Kati ekizibu Kanyambaka Makindye Ssaabagabo mazima kibi nnyo okulaba nga ate baagala okugatta program 2 naye sijja kukkiriza njagala tuvuge program emu ya kuzimba mwala naye program ey'okubiri mbusimanya lutobazi okutulindeko kubanga eri very sensitive ekyo kifo kye boogerako bakakigazeti nga mu 2023 whereby nti gazeti yasanzeewo abantu kiyinza okwetaagisa compensation n'olwekyo mbadde mmaze okubawandiikira nawandiikidde chairman omukulu wa NEMA gwe bayita omukulu Akankwasa nga musaba ayimirize programu eyo namaze omuwandiikira ebbaluwa era ne kopi njirina nsobola ogibalagawo namaze n'okuwandiikira town clerk n'ebbaluwa njirina nga mbagamba tuvuge kimu kya kuzimba mwala tuyimirize ekyentobazi olw'ensonga bakagazeetinga ate gavumenti nyimanyi tewaliiwo ssente n'olwekyo bwe bagamba bamenye kiyinza kuleeta mu legal implication nga kyetaaga ate okusasula abantu ssente zitaliiwo n'olwekyo maze okuwandiikira omukulu Akankwasa era ebbaluwa yagifunye maze okuwandiikira town clerk ebbaluwa yagifunye nga mbasaba tusooke tuvuge kya mwala ebyolutobazi ebyo sibirimu webale nnyo webalire ddala of course ekisobola okukolebwa kiro ekintu kimu ekisooka tetwetaaga kugoba bantu kuzimba mwala olw'ensonga nti okuva ku mulembe gwa Lumbuye babadde basomesa abantu nga babagamba nti mulekeeyo fuuti bweziti oba mita bweziti okuva ku mwala era nga tewali chairman akirizibwa kusaninga ku ndagaano erinaanidde mwala n'olwekyo mwala gusobola okuzimbibwa nga teri n'omu amenyeddwa. Ekyokubiri abo abatono nnyo ababbibwa ne baguzibwa poloti ku mwala kwennyini balina okuddayo eri abo ababaguza n'olwekyo njagala kukakasa nti Ssaabagabo abantu 9 baaniriza omwala naye ate kino ekyobaga nti muli mutobazi ekyo kijja kutunda era twe tukikkiriza. Eyagala kuzizzaayo kwe kubaka maaso. Of course waliwo ddire olw'ensonga kisembeza ajja ku mulembe gwa Kabuzi ne bakigatta ne bagatta olutobazi n'okuzimba omwala abantu era bagoba chairman meya Kabuzi bamugoba mu Kisangani n'amajambiya naye singa yajja n'abagamba ndeese mwala singa omwala gwaggwadda naye tosobola kugamba abantu muli mutobazi mugenda ate ng'ozimba mwala kuba tukimanyi emikutu gyonna giriwa kuki ku wetland ate osobola kuzimba mukutu mu wetland olwekitegeera n'olwekyo buli wagenda okuzimbibwa awo tewaliwo wetland wabula mukutu oguliwa ku wetland ekatandikira mabega wa Kabuuma so seeno waffe n'olwekyo awo wenyimiridde. Lwaki gavumenti teyavaayo kuprotektinga kitundu ekyo nga bweprotektinze ettaka ly'ebibowa? Webale nnyo webalire ddala ensobi eddayo n'egenda eri abannema neddayo n'egenda eri gavumenti olw'ensonga Parliament isa ssente ze tuwa NEMA nga za kuuma ntobazi era buli municipality erina akakiiko ka NEMA omulimu gwabwe gulambula era na butagaba layisinsi naye neebuuza bazimba ddi amayumba ago okubeera mu bitundu abo ne bataba stoppinga naye ng'ekisinga obukulu nti mu Ssaabagabo tulina abantu b'enkulookinga mu NEMA wabula mu Ssaabagabo tulina abantu be bamakingidde ettaka lyabwe ffe abantu babaddewo naye ate olutobazi lwe boogerako oluli mu Ssaabagabo balugazeetinze 2023 okiseegedde. That is the point. Samuel nkiikirira abantu ab'Esseguku Zone 5 ne Zone 4 kino kisanja kyakubiri nga tuli mu ofiisi era kino ekisanja kyera kisanja kya buweereza kubanga ekyasooka tuzoka kyali kyakuyiga kino kyakuweereza era abantu baffe twagala bafunemu nkenyera tugenda bakola kubanga okuba ebirayiro nga kansala akiikirira abantu b'ekitundu ekyo kati nzirayo
kuba birayiro oba kwetala mu lwokaano lw'abasipiika era abantu basobola okuzoni 5 ne zoni 4 bakakasa nkomawo nga sipiika w'eggombolola eno. Then waliwo ekirwadde kanso ekyabaluseewo ekya Ebola era bannayuganda ensonga zagenda zikwasaganya mutya mwenge wano Ndejje division ekirwadde okukasaasaana. Ebola tekisooka ate mukambwe naye ate mwangu nnyo wakuziyiza bannandejje mbakuutira okukuuma obukwakkulizo bwonna obuteereddwa mu mateeka okwewala ekirwadde kino. Bw'oba tolina kyakukola mu kibuga togendayo, bw'oba tolina kyakukola mu lukuŋŋaana togendayo. Mwekuume, munaabe engalo, musanitayizinge, ennaku ntono Ebola ajja kuba avudde mu ggwanga. Gye buvuddeko ekibuga kyammwe kakiteewa togamba nti bwali bungi nnyo ekyo kyali kimu kyokka ekyaliwo mu Ndejje si yebeera ebadde Ndejje naye security bweri gavumenti eno etaddewo security eno division yesinga obugagga Makindye Ssaabagabo ebyokukuuma tulina bingi Makindye Ssaabagabo so bannandejje security bweri ekyo kyali kimu kyokka ekyagwawo obubi tebibaawo wano waffe. Yes, kino ekisanja Ndejje egenda kushayininga tulina mulokozi wa kasasiro budget nesinza kasasiro mweziri Ndejje agenda kubeera clean. Sewanyana Andrew Samuel Sebuku zone 4 zone 5. Nze Kabuye Umaro nga ndi kansala omulonde owa Ndejje Central. Sokera ddala nja kwebaza Mukama Katonda sosezo tuwakuluna ku olwaleero oba oli awo tukibadde magezi gaffe nga bubadde maanyi ga Mukama Katonda tusobosezza okukola nga tusobodde okuwa ebirayiro olunaku olwaleero. Sokera ddala tufunye okusoomooza nti tukomyewo nze kino kisanja kyakubiri nkomyewo ku division wano mu maka gaffe amapya ng'era kitusooka nakyo service delivery eri abantu ebintu enguudo okulaba ziri mu mbeera ki genda abakyala abaliko obulemu abaana tugenda kubayambako tutya eyo nno wamu n'ebyobulamu nti mukama waffe Dr. Shafik Sonko musawo omukukutivu oba oli awo ensonga z'ebyobulamu zijja kubeera nga nsaali nnyo wamu n'ebyemizannyo. Neyanziza nnyo endwadde y'Ebola it is a pandemic kitegeeza nti eba erina okutangibwa nti prevention yaayo esinga cure. Mu mbeera tugenda kusensitizinga abantu simanyi sensitization mu Uganda kiba kisa tugenda kusomesa abantu okulaba engeri bayinza okwewalamu ekirwadde okwewala kwa layisi okusinga okujjanjaba. Kyekyakusobozesa okunywa banno akeeto bati wali okweka